Hi, welcome to yet another edition of Share with RKB. And they don't want to Forest Resort Reza, Wendy, and by another new area, Jabagudo, which is a Maji. Oh my God, need to be here. Kalabika bulungi. Tawo amanyi okuba mu green is a forest ya naye tebatema miti bateeza butereeza wansi bateekawo seats bateekawo cottages. It's so beautiful anaba kujjako no ku Forest Resort Reza banange jangu kolabe wayitirivu otula n'owulira emirembe kati nganza tayagala kyakaali oyinza okunoonya atondaba but anyways mwebale kubanga mwemuli nti mukama bakumye bulungi ddala mwebale kusiiba abayisiraamu akivaamu dda awamu naffe abakristaayo mwenna mbagamba nti mwebale kusiiba mukama mulungi kansube nti agenda kuzuukira mu bulamu bwammwe mu ngeri y'enjawulo nsaba azuukire mu byenfuna azuukire mu byobulamu azuukire mu bufumbo bwammwe azuukire mu buli kyonna kyonna kyobadde owulira nga kyava mu bulamu bwo mukama akizuukiriremu ate ebiddemu bitambule bulungi yesala gye nkusalidde so olunaku olwaleero ndi n'omu kwabo abaana mw'omu kwabo abayimbi mu Uganda bogamba nti baateeka ettaffaali ddene ku ggwanga lino bwe njogera bwentyo ntegeeza ku bayimbi bali abasookerawo ddala omwalinga Babasudde omwalinga Bakasozi omwali wa Paulo Kafeero kati yewe mukama akyatuyamba Fred Sabatta akyaliwo naye njagala kwogerako ne Paul Job Kafeero omugenzi abasinga gwe mwakaabira nagamba singa mukama yali asobola okuzza abantu okusinza ku maziga Paul Kafeero yali badde akomawo olunaku olwaleero ndi n'omu ku baana be bw'omutunya bw'otoyizo ga Paul Kafeero akomyewo oh my God kitaawo tewamwambala wamunaaba bunaabi mpozi awo tuyinza okitereeza nti ki kitange mu music naye si mu musaayi for real wow kuza mukitegedde kyembadde njagala ddala bamanyi kyekituufu okitegeera kubanga abantu bonna yensonga lwaki mbadde nga nkunoonya nga njala tulemuko tuwayeemu abantu nabagamba omwana wa Paulo Kafeero ate nga naffe wetulabira ddala engeri gy'okola obungoddiira obudyusi bwonna olaba Paulo Kafeero ka figure the appearance and everything kisa kya Katonda amiina bangi tebeegomba kufaanana bantu bawummudde naye nze neebaza Katonda nti yannyambaza ekifaananyi ky'omukulu ow'enjawulo mu ggwanga Uganda. Yes. Banga leero olowooza naalibadde ddi nga ntuddeko naawe wano. Kitiibwa kya Mukama. Kitiibwa kya Mukama kati okufaanana omusajja oyo kirina ebirungi bingi nnyo bye kigenda okungattako. Naye nga toyina wadde akasaayi wadde akakwate. Sirina olw'ensonga. Bagamba nti sirina bino wammanga biba birina okutunuulibwa. Mukadde wange anzaala maama. Yagenda okuwummula ng'ekika mwantadde kyangeye awo nga taata wange muzirangeye kati awo oli wangeye ndi musajja muzirangeye singa yali akyali mulamu ebibuuzo ebimbuuzibwa nange nandizzeeyo nembimubuuza ne kati yafa ngambye taata wakuzaala yoyo ekika kyo kyekyo kati oba mufaanana oba nandyetaaza okunoonyereza sirina kukikola kubanga maama yafaawo mu ddanda zaawo. Okitegeera nenga amanya go gwani nze omulongo kato Kasujja Joseph Gegekika era nzaalibwa mu kitundu bakiyita Lwakaayi district egombolola bagiyita Byakabanda ekyalo Serinnya kitanga nzaala Ekorofulyo Kasujja X ennumero tesengereza akyaliyo gyali mulamu Mukama Katonda akyamuwadde afaanamu omwami Paul Job Kafeero tamulinaako wadde akafaanana mu famire eyo gweka gwe yavayo ng'ofaanana bw'oti oba n'abalagi bali bakafeera abalala era ekyewuunyisa ennyo mu famire yange enzaalibwa abaana tulimu abaana 7 maama yatuzaala ogwa omu naye baganda bange bonna bakufaanana obweru bakusinga nako akaki beeru nnyo naye nze navaamu wakale eyo nembeera omu okubeeramu ngeri y'omuddugavu era ekineesinga n'okuneewuunyisa bato bange ne bakulu bange ebirevu byabwe bisakaativu nnyo mu mubiri mu limba zonna naye nze munnaye navaamu Katonda nantoolerako nampwako obulevu obwo obugwa mu ttuluba ly'omukulu Paul Kafeero ekyo nayitongera okukyewuunya era ate nga kituufu bwe tugenda mu Bayibuli eyo negamba nti abantu
tuli mu bifaananyi bya bannaffe nyongero kikkiriza era nenkikakasa nange nyakuba ndi awo nga ngwa kwa nfaananira dda ibutirivu nnyo ng'ayogera ngaasi n'otunnyo tuno ate nga sigwa omuzaala gamba nga simuyinako na Luganda ayino wasomera wa Masakera okusoma kwange kwali kunafu kutya ndowooza nakoma mu kibiina nga kyakusatu lwaki ennyimba za muzeeyi zannemesa ennyimba kiki nali nnyo nga nziwuliriza nnyo kubanga dadi wange yali alina rediyo nga temuvaamu nnyimba za musajja oyo kale bwe nagendanga ku ssomero nga mpuliriza nnyo ennyimba z'omusajja oyo mukulu wange yali amaze okugenda e Kampala bwe yakomawo okulya Ssekukkulu ne mugamba okusoma nkukoze eki nkumaze kulese njagala kulaba ku muzeeyi Paulo Kafeero ku myaka emeka egyo nina emyaka nga 15 awo P3 nasoma ndi wetegereza wasomanga wetegereza byedda byalimu ka school fees nga ka lutalo neŋŋamba ngenda mu tawuni abawoka nga tebanzikiriza maama nga takkiriza ne daddi kyenakola namupima azuukuse nekweka wansi ku kkubo netulinnya netudda e Kampala najjana mu kawale kampi era ak'essomero ntandika obulamu aweerukaya ngobeera naani ne mukulu wange mukulu oyo ng'akolawo kyerukaya yali akima mazzi ebiseera ebyo amazzi gaali gattunzi nga abantu mu tawuni temulimu mazzi ate nga ye mukimi waago nawe n'ogatandika nakwatanga liita 10 nensomba kamu nga sibisobola amaanyi nensomba kamu nga bwenteeka mu bidomola nebijjulawo ne batandika okumpaayo ebisatu ekidomola nga kya bisatu kati ng'olunaku onyukayo na mmeka nze okusinziira mazzi ge nasomba nga nakolangayo ogumu 2 nenkola ogumu 1 nenterekako 10 waaliwo ngawo ebibiina by'abakazi bano ababeera ku miziga nga banterekera nembagamba munterekere naye ng'ogambibwako kukoza sente z'ofunye nali w'amaanyi nga nvimba mu kibuga butazimba nga nkyakala nga neeyagala ekisinga okuneewunyisa ennyo nali simanyi nti ndikuza enviiri ne zibeera ku mutwe gwange lwaki kuba nali njagala nnyo enviiri ento akameme yaako naye saategeera Katonda era byonna byonna mwewuunya kiseera kyatuuka ng'oli tasobola kukwata ku nviiri zange otandise ozaagala nga nzaagala olw'omugenzi kubanga buli we nayitanga mu myaka egyo nkubulya nti buli we nayitanga nga bantu bagamba akaana kafaanana Kafeero ako nga sinnabeerako wadde ekirevu naye nga abantu bagamba afaanana Kafeero naye eri mu kyalo olaba bakikugamba mu kyalo yo tebakiŋŋamba naye mu kuyimba wano n'adamu wange ow'ekibiina ekyokubiri yaŋŋamba ogenda kubeera muyimbi kubanga okwagala nnyo walinga oyimba nalinga nnyimba ennyimba z'okusomera ezo nga ndi kabaka nnyo neeyagala nga nzina nemanya kati essaawa yakukola kati nga tuli eno ogenze nokima amazzi onaza kufuna kasente ate ovubuse myaka 15 16 tiwatandika okukemebwa okutandika okulaba ku buwala kubanga akasente ako kaleeta emize kyensinga okujjukirira kye nakwata nenteeka mu bwongo bwe naddayo okulya Ssekukkulu ewa maama yaŋŋamba ebigambo bino naye mwana wange nti ogenze oli muto ku kibuga naye teweerabira nti bano batoobo gwalina obbakuza gwalina obbalabirira ate saategeera na maama lwaki yaŋŋamba ekigambo ekyo kuba ate mukulu wange yaliyo naye ebigambo ebyo yabisibirira gwe omuto yes naŋŋamba fuba nnyo wegendereza abakyala b'ekibuga bw'onoolagajjala bano batoobo togenda kubayamba kubanga ffe essaawa yonna tukola ki tugenda tuvaawo amalusu ge n'ebigambo byonna biteeka nnyo mu bwongo tebyakutiisa tebyakwelaliikiriza nayongera kuba muvumu lwa nsonga bwe nali nga mu kaseera ako nali nnyirira nnyo nga akaviiri kamyansa bumyansa nga teekamu akazigo ne kamyansa ne kakola amayengo nalina omukyala gwe nali nkolera bwe nava mu mazzi awo omukyala yanneegomba olw'obukozi bwange naŋŋamba jangu onkolere mu dduuka ng'okolaki nali nsiika kabalagala muwogo budengo biki ebyo ng'obimanyi wabiyigirawa nabiyigirawo ate nali naakola mwalima nti maama yabifumbanga neesaasira mu myaka gyange ne ŋŋamba
Etawuni njingidde ndi muto nakula fuubana. Kituufu. Era nenda fuubana omukyalo oyo n'andaba n'angamba nga yo sinnamutuukako nasooka kuwa mmamba nga yagisuubula n'agireeta ne musiikirako. Bwe nava kuwa mmamba madamu oyo n'andaba ow'edduuka n'ajja n'anteeka mu dduuka ne ntandika okusiika amandaazi nga surprise. Namungodi oyo ng'abaana ku ssomero bapaakinga wange. Mpulira. Kavubuka kali akanyirira we tuba tugula. Ndoza nga teweekola ku namungodi. Ono atavuddeemu. Saakola ku mizemi byeranzi. Byensinga okwenyumiririzaamu. Teri kyalo kwenva ne banjogerako muze mubi. Ate ne kinkuliramu kyalo kwempangalira saagala ku mukazi. Ekyo wakijja wakyava ku lubaya oba gwe okyeteekamu? Nakyeteekamu. Nakyeteekamu kuba engeri gye nawangala ennyo ne mukulu wange ebikolwa nabirabanga ne mmanya abakazi by'oliraanya asobola okwogerako kiri asobola okwogerako kiri okuva olwo ekyo ne nkimala ne mba njagala omukyala ngenda ne mufuna ne mmuwasa. Siri nnyo waakwettanira ku bano baakweyambisa. Obulamu kikulu nnyo. Nze nzijukira nga nnyingira ebigere bya mukama wange Principal Joe Paulo Kafeero. Amasajjalaze gaali mangi nnyo. Gatya? Anti saayitanga ku bantu bataano ng'endulu tevuga. Era ekimu ku byensinga okwenyumiriza mu musajja oyo emyaka kwe nali watunzi. Myaka emeka egyo gy'oyogera? Ate nga simanyi nti bakola ssente. Walina emyaka emeka egyo gy'oyogerako emyaka gye? Nalina emyaka nga 18. Otandika? Nga ntandika. Waliwo n'okyamwagala? Kuba Kafeero yafa mpezezza emyaka 17. Wawulira otya ng'afudde? Ekyalisinga okunnuma mu bulamu bwange nali nsonza akasente kange ngenda ate nga kyekyanzija ne mu kyalo ngenda kulaba ku muzeeyi Paulo Kafeero. Yali atimba ebiseera ebyo bayigiyitanga night club Erukaya mwakubira endongo. Kituufu. Ne batimba ebipande agenda kujja Erukaya kasente n'enkasonda. Nga wammeka nno okuyingira? Yali ebiseera ebyo ali 7. Naye waba wakyabulayo wiiki singa emu n'ennaku nga 3 ne batandika okwogera muzeeyi Paulo nti mulwadde. Mulwadde muzeeyi mulwadde. Ne ngamba bannaaye agenda kulemererwa okujja eno ne mumulaba. Obwongo buyiiya olwo. Obwongo buyiiya. Naye bwe bamulanga wonna bw'anaaba tannatuuka wano nja kulinnya ngende mukolesa mulabeko. Ndowooza nabyogeranga leero. Nnaku nga 2 Paulo Kafeero ne bamubika. Nti afudde. Amawulire gaakusanga wa? Gansanga Lukaya. Ng'okola ki? Munamungodi waffe? Nga ndi munamungodi. Bagamba afudde? Kyannuma. Era mukama wange yasooka kundaba nga emirimu gyonna ngirese. Nambuuza kiki ekikutuuseeko? Omulongo kiki ekikutuuseeko? Mami sooka onnemu katono. Namawulire kuba akaleediyo tekanvangako wali. Namawulire genfunye agatali maki malungi. Dadi wafudde oba maama? Ne mugamba noono alabika nga dadi wadde nga simulabangako naye ekindi ku mutima nze nkikola ki? N'aŋŋamba kiki buzibu ki? Nga muzeeyi Paulo Kafeero bamubise afudde. N'aŋŋamba ono omuyimbi ti nga Ssole nga kibi. Mbuuza obadde omuyinako Oluganda? Simulinako Luganda naye omukwano gwe muyinako gubadde mungi ate nga njagala mulabako okuva lwe baatimba ebipande ebyo okujja wano. N'aŋŋamba kale sooka oyingire mu kisenge wali otuulemu okakane oluvannyuma ojja okole. Nnyingira mu kisenge ne ntuula ku buliri awo ne nsiriikirira ne ndowooza ne nsaba essaala yange nga Mukama oba tokkiriza ndabe ku musajja oyo okusalawo kuko. Akasente kaali kalina okuziika Paulo kaali kawerako. Saasobola kuba nako kuba nali nkolera mwezi. Adamu namusaba namugezaako manye baana abagagga baffe bw'asuubirwa nti bw'ovaawo oyinza obutadda. Ffenna tuba n'endowooza era omwana nga mulungi. Yannemesa okugenda okuziika. Wali oyagala? Ali njagala. Ndowooza okuyongobera okwali awo nga kw'amaanyi nnyo. Omusajja oyo ne sisobola mmuziikako. Ne bamuziika byonna ne mbigoberera ne mbiraba. Naye ekisinga okwewuunyisa wayita omwaka ogwa nali nkolera mu kyalo oyo nnyo nga nkola nnyo ebbayiza nze nakolanga okuva ku ssaawa 9 ogw'ekiro nga nzuukuka ssaawa 9 ogw'ekiro ne nnyunyuka ssaawa 3 ez'ekiro
nga siwumuddemu. Ng'oli ku butto ku muliro ogwo. Nga ndi ku muliro ogwo era alusaza nkwatirako nnyo ne zimpisa bubi. Ate ofumba byakulya. Anti butto oyo kati jjukira saafunanga budde bulya mmere nga ndya ku ebyo butto oyo mutaddemu ate nduddewo okulya ne zimpisa bubi. Otyo? So nali neebase mu kayumba kange saawa zaali nali naakava bwe nti ku mulimu ssaawa 3 ngenda ku buliri neewunzikamu bwe nti kyenvanfuna okulabikira okw'amaanyi ennyumba neekwata ekizikiza naakatuuka bwe nti ku buliri kifaananyi kijja ne kimbuuza naye gwe mulenzi nti wangi lwaki tosaba Sande? Ekifaananyi kye kikubuuza buli lunaku tukulaba ku mulimu okola tolina lunaku lwowummula lwaki tofisaayo obudde nogenda ku kyaki n'osaba? Olwo kifaananyi kyani? Kyalabikanga kya Yesu Kristo. Era bwe nagugumuka bwe nti ku buliri nasanga oluggi luggulwe olw'emiryango nayita mu buyisi ekiro ne ŋŋenda wa mukulu wange ne munnyonnyola ne mugamba nfunye ekintu bwekiti nebwekiti naye sitegeddeko kikoze eki kukivudde naye ebigambo bino nebwebiti biŋŋambiddwa. Naŋŋamba ye genda olabe mukama wo oyogere naye. Nga nendaba mukama wange ebiseera ebyo nasulanga ku nnyumba za Muzeeyi Suuna mukwano gwange nnyo yandera nnyo Erukaya. Nga nendaba mukyala Suuna ne munnyonnyola ne mugamba embeera weeti ne weeti entuuseeko naye mbadde siinaako buzibu bwonna mbadde mulamu nga ntegeera naye olubadde otuuka ku buliri bwe nti kino kyenfunye. Naŋŋamba ye kati keera ku Sande ogende yaŋŋamba genda kati ku kigo faaza abeerako omuyitiremu ensonga eyo abajja kuwabula. Ekigo kyawa? Ekyerukaya. Agiyita St. Jude awo waliwo kyaki yaffe otusabira abakatoliki nenzikirira misinde nengenda nemulaba faaza. Faaza naŋŋamba Katonda akwagadde jangu nga ku Sande tusabe. Nankwata ku mukono nansabira nampa sappule nampa ne katikisimu. Ebiseera saafuna mukisa gusoma omugigi nenzira ewaka ne ntandika okusoma. Omugigi ku myaka emeka eyo? Nali nkuze. Ki ekyakikulemesa okusoma omugigi? Gane ebyamasanyu byantwala nnyo. Manyi kati bw'otafuna chance esomera wali ng'okyali mu ssomero bikutawaanya. Ntandika n'ensoma nentandika okusaba Sande. Ndowooza namalamu emyezi nga 6 mu kyaki ne bannonda okukulira abavubuka mu kyaki. Neŋŋamba nga nninnye laba akamala okunnonda ekigo ky'Eraakaayi bino njagala obiwulira obitegeera. Ekigo ky'Eraakaayi mu biseera mwe nayingirira ku kigo ky'Erukaya ate ekigo ky'Eraakaayi bwe kisaba kijje kikyale Erukaya mpulira nga munnange ng'ebbaluwa ziyitiŋŋana nga bagamba abagenyi tugenda kukyaza abagenyi okuva Erukaya kigo ky'e Kasozi nga abafaaza batuuza mitingi nga bagamba naye abavubuka bagenda kukyalira wano ekigo kyaffe abavubuka muteekeseteese mutya nga twekolamu omulimu gamba tugenda kutegeka. Gwe Ssaabavubuka? Akaseera nga katuuka nga bagamba abagenyi bajja naye bakyaba nansanyusa abagenyi baffe omukolo gwo tumaze okuguteekateeka ebyokulyawo ebiri naye balina okunyumirwa ani anaabasanyusa. Ne mbagamba munteekeko nze nja kubikola. Namubuuza ogenda kusanyusa otya nga situkulabangako ng'osanyusa. Ne mbagamba mundeke nze nja kubikola. Bagamba bano tulina okuwulira ku kyogero n'okukola sikutuswaza. Ne mbagamba ebiseera bye nawulirizanga nnyo Muzeeyi Paulo Kafeero ne Ronald Mayinja. Naye mu nnyimba za Ronald Mayinja najjamu oluyimba olwa tononooza. Tononooza nga by'otaalaba mu byo y'amaka g'essanyu ebyo bitabula nnyo abafumbo era bissa amaka gaabwe. Ne mukwano temusaana mu ebyo osaanye omanye teri kintu kimalako mirembe ng'okwagala ow'omumwa. Faaza ne mumuyimbira munagamba nenkwata n'oluyimba lwa Buladina lwa Paulo nagamba ezo nnyimba nnungi
zijja kuyita ku kigo wano zisobola okuyimba nga tuteekateeka mukolo sera nga katuuka omukolo nga guba gw'amaanyi nnyo kigo nga kijja nga tubaaniriza kaseera k'okuyimba nga katuuka musanyusa ng'ovaayo bakinaanisa akyagala nasooka ku lw'amayinja atyo baba ne banfuuwa ssere ne basanyuka nnyo n'ensembyayo buladde na maama lwaki maama ekyali ku mukolo wali teri ataava mu katebe kujja kumufuuwa nga balabira ddala ekifaananyi kya Pawulo Kafeero ayimba era ku olwo lwentegeera nti bagula n'essimu abantu bajja ne baŋŋamba tuwe ku nnamba y'essimu n'omukulu egindi n'omukulu jangu onnyimbireko akayimba ako naye obuyimba bw'oyimbye akabuladdi musajja wattu siina ssimu kaki ekibalabirirwa nga Pawulo Kafeero ayimba luyimba oba gwe ng'omuntu olina lwakola nze ng'omuntu nina katemba gwe nnateeka mu luyimba olwo n'ekifaananyi n'enkijjayo nnyo yambalira ddala oli bye yakola bwe nali ngenda zimba nafuna ekkanzu otyo n'enjambala n'ekkooti nabisaba mukwano gwange n'abimpa ekkooti efaanana etya kubanga tumanyi Kafeero bwe yayambalanga ekkooti nga zikomawa ekomawa n'oba emalayo yali ekomawa nezo nezaffe zino etali eri kabuuti ezaffe zetwambala nenzijja ku mukolo nempafuuminga abantu banjagala emikolo netandika okugifuna eruka yaawo kwolwo wafunawo sente zanga mmeka mitwalo nga 15 baginfuuwa so nga eri ku Namungodi ofuna mmeka omwezi Namungodi munnange baali bansasula emitwalo 7 mwezi ku muliro okay otyo navaawo nagenda okuvaawo nga waliwo omwami bamuyita Kabaala nampita nana jangu nkulabyemu talenti ebiseera ebyo Kariyoki yali wattunzi ng'abantu balaba Kariyoki ng'abalaba rasho yennyini agamba jangu tukole ekibiina kasokolideko tuze kwali emabega nga bakusaba namba y'essimu olwo waayo ki owaayo saayina ssimu wabula nabagamba nsange wali bbula kati mu katale abamba munjagala we mujja okunsanga Molinga alagira mu kitubo kya Kayemba awo otyo kati neŋŋamba kansooke nkolera abana abatuuze baawana okumpi ate nga bampita ku mukolo tebagenda kunsasula mwana gujanga otuyimbire ku mukolo gwaffe simanyi nti bayiye okusasula ssente bwe tomanyi ndange nga mpulira nnyomerwa nnyo ngende ku mukolo nyimbe abantu bakubira engalo bakufuuwe maama nakola emikolo nga 6 mukaya kati abajjanga ku mukolo egyo ate bo ne batandika okunjagala ennyo nga bandaba ndi wanjawulo nnyo ne baŋŋamba muvaamu omusajja yali mwogezi nambuza olina essimu nemugasigirina nakwata mu musawo ajjamu emitwalo 10 naye agenda ogula akasimu enamba yange yino ngikuwandiikidde kapapula ngenda kutwalanga e Kampala oyimbe ku mikolo gy'ofa ataddemu kapita ataddemu kapita ate oli yakugamba jangu tukole ye yakomyawa Kabaala oyo yaŋŋamba bwe twamala okumiitinga ne mugamba nze saagala nnyo Kariyoki naye tukole ekibiina ky'eŋŋoma eŋŋanda abazadde tugende mu bazadde tubasabe batuwe abaana tukole ekibiina ky'eŋŋoma eŋŋanda tugende nga ku mikolo tukole ki tuzine musajja ng'akigula nga myaka gyange egyo natambula mu bazadde b'erukaya ne bampa abaana abato abawala naye ng'ebigambo bye bankuutira kuwa abaana baffe nga bwe tubakuwadde bw'obazza bwe tubeetaaga mugende mukole omulimu ogubatwazizza male abaana mubakomyewo waki ewaka ne bambuuza munaakolanga kuva sambe kaira mukomameka mubagamba munaye tugenda kukomanga ku saa 12 bwe budde bwe tulina okukuumiramu abaana bwe busukkawo tujja kulemererwa kati ono Kabaala ye yasooka oli ow'akasimu ow'akasimu ye yasooka Kabaala ye yasooka ow'akasimu otyo kati awo eŋŋoma kati olwo tufuna eŋŋoma waliwo masita waffe awo yali alina essomero ng'alina eŋŋoma eŋŋanda agamba mbalabye mwagala kuzannya nje mutandikire ku zino ng'azituwa nga tutandika mbuutu bafuna ssente nga tukuba embuutu evaamu ssente twamala ne tuzifunamu abaana nga batwagala nga banunda ku bwa chairperson nze nkulembera abaana abo nze mukulembeze twakimalamu omwaka mulamba nga tutambula ku mikolo nga bwe tumala okuzina nga bamala okuzina abaana nze saali muzinyi nnyo nga sigasobola bamala okuzina nga nze nnyimba oluyimba lwa Buladina wali ne baba tebafunye ssente nze abakuwa ng'obawa abaana bange mbawa
ekiseera kituuka abaana nga bo bamanyi tebafugika bakuze batandika okukola ebikolwa byesikola ki esaagala jjukira abazadde bakinkuutira nentuuza meeting nembaga bannaye kiseera ABCD byendaba ngenda kuyimirizaako abaana abaki abamu beetereeze wano njagalawo bantu baki balongoofu batosobola muzadde wajja kujja wano akwate munze ajjukira abaana abawala obumu butandika n'okwepimamu butereevu abaana nga beegugunga oyo ayagala kutulemesa biki wekitwagala amateeka gasusse bwe gatyo ne mbagamba munnange nze ntambulira ku mateeka g'abazadde ge baakola ki ge baŋŋamba atasobola weta nayimirizaako basatu kati abaali babeetaaga ababagamba ebigambo nkwagala ne bamera obuwaawaati ne bagamba bw'oba obagobye naffe tukoze eki tugenze oyinza bwe kiba kyakugenda mugende kansooke ntwale abaana bano eri bakadde baabwe bategeeze ndi bakadde baabwe abaana bano bannemeredde mbazizza nkwata abaana nga matwala w'abazadde nga bannaye ku nsonga bweti nebweti kusinza ku mateeka ge natambulirako nga nnona abaana baagala kwewaggula ku mateeka gange n'olwekyo bagira bawummuziddwamu ebaneetereza tujja kukola ki tujja kuddamu abaana nga bakuba kampeyini mu gurupu omusajja tumujja kuba chairperson baagala tulonde omuntu anasobola otukulembera bameze nga bwomanyi omulimu nga gugezemu buli muntu ajja n'amagezi agage kituufu kyenatumulira neŋŋamba naye nedda bwe kiba nga kyakwonoona baana bano nze omulimu kange okole ki kanguwummuze balonda olukiiko olupya nempumula ku mirimu egyo nembagamba nga bwe mpumudde esigenda kulaba bikolwa birala nga bitambula nga ne mweno kampani nga wendi nze mpumudde nange era nfulumye era nenfulumye tekyagwa ekibiina ate kyamalawo emyezi 3 ku ttaka nekikkirira buli omu n'asaasaana n'agenda ku ye nze nasigala nyimiridde ku nnyumba za Pawulo ng'okyakolera gy'osanga oli akuwa akasimu kati emirimu kati ow'akasimu yajja ku mukolo lwali kabaale magulu kaawo najja bajja batise fuso y'ente nga emukulu gw'amaanyi mugagga yali ayanjula nga w'amaanyi omugezi bwe yandaba n'agamba mpaaka namba nga sikayina n'agamba kwata emitwalo gino okuyongula essimu kati emikolo gino ng'ogifuna otya nadde kati ng'egyo gy'abagagga emikolo egyandi kati bano abeerukaya baagimpanga ku bwereere kati nga bwe ŋŋendayo bano bamanyi banguze ne najjidde buki bwereere kulya ku mmere byakunywa ngendo kati eri bali abavanga e Kampala bo bandabamu ng'ate nina kubanga nsasulwa tebaategeranga ndi nazze sisasuddwa ne bansaba ennamba y'essimu nga sijina nampesa nengula akasimu netutandika netukwata embeera eyo ey'okubanga wajjanga ku bikolo ku bwereere nga tosasuddwa naye ate abalala nga balowooza basasuddwa kyakwa kyakuyiga kibulamu bwenseera saafangayo lwansonga ngeri gye nali simanyi nnyo bya nfimbi ate nga banfuuwa nalowoozanga zino ze banfuuwa ze zisinga ndikkiriya nakyo naye nga wayigamu naye nga kati nga bwe ntunuulira wali bwe mbadde nkolera akalimu kange n'essere ze banfuuwa ku mulimu gye ŋŋenze ku mukolo nga ndaba ndi wanjawulo ate ng'onyumiddwa ozzeyo kuse enduulu ng'enkubirwa ogimanyi ebiseera ebyo nali junior bantumirya junior Kafeero munnange nga ntandika kutambula Kampala wano ojja atya oli wakasimu omukubira aŋŋamba jangu nina omukolo wano nga nzija nga tumukola nga nkwatira emitwalo 10 nga ng'agiikyo genda ng'oddayo Lukaya nga nzirayo Lukaya kati nga tegye ŋŋenze nabo bansaba ennamba y'essimu awo nintandika ate okukwata ku mitwalo 3 jangu ngenda kunyumira ku mukolo gwange nina wa 3 nganja 3 wasooka okugawulira ngezze nnyo munnange akaseera katuuka waliwo omusajja yajjanga mukwano gwa Pawulo Kafeero nnyo nali nsalawo nti ekkubo nannengera ngenda ku superjet waliwo awo akabaala bakayita superjet nawumulirangawo nga mukwano gwange omusajja nannengera yanga jangu ngenda waali yali apaakinze awo ku South End video ey'Erukaya naŋŋamba Kafeero omuyita oti nga muzeyi sirina ngamba nga ndaba ofaanana nnyo Kafeero nga jangu nyambira nituula awo
mu hoteli ya South End Video nabangamba mumuwa ekyokulya bampa ekyokulya nambuuza olina ku nnyumba za Kafeero zonna lw'omanyiyo ne mugamba nzimanyiiko era naawe ozimanyi nti nzimanyi n'ayingira mu mmotoka n'ajjayo ku kamera naga nnyimbiraamu awo ennyimba oluyimba edduma ly'embaga lugenda lutya owannyamivu okuneeteba ekiwanga kino zenna ne bumbunaabo linsonda eddoboozi litusse ku nva wala aleekirutulanga kyamaanyi natudde n'enzija ndowoolereza bansanga nkutte ku ttamekeeyo obweraliikirivu obutukootereza endowooza zatandika n'okunshuuka nzaya bwe yamala naŋŋamba okimanyi ndi ngenda kukwata ka vidiyo katwalireko abantu bange baali baagala nnyo Kafeero bakulabeko nemugamba tewalizibu naye tonkwata bwoti nga bwendi nemugamba mpaamu eddakiika 5 nkomewo wali ofaanana bubi bwe mbeera mu bantu neesabika saagala bantu kuntegeera nnyo kuba nali neefudde sereebu era nga kwekyo ekitundu erukaya nga kwekyo ekitundu nga nina kuyitako nga neekwese otyo nengamba mpaamu eddakiika mala okwetereza mala okugenda kwewaka nkomewo nanga togenda kudda nga ngenda kudda nange ndi musanyufu kuba ndaba bantadde mu kamera sigifunangako nzibika ewaka nga ndekamu kanzu yange ye kati bwe yannengera wali nga nzija ate n'agamba n'ekikofiira ataddeko naga kino sikirabanga okimanyi nti Kafeero yazuukirira mu ggwe nangamba tuula wali nentuula nejjayo kamera netufuna awo akalaibulari netufuna akagundi nemuteeka mu CD netandika nenyimba oluyimba manyabo n'atambula n'agenda nansiibula n'agenda nagenda okutandika okulaba TV ez'enjawulo nga ndi kuli Kafeero Junior ow'erukaya afaanana ennyo Kafeero yayizeemu oluyimba luno oluyimba ne lutunda nnyo era nsuubira mu mwaka ogwo oluyimba olwo edduma ly'embaga lwalinga mu kifo kyakusatu nga akadongo kamu wamuwa ennamba y'essimu waddamu n'omuwuliza naddamu nemuwuliza n'akomawo ne tukola ne vidiyo abange bayaŋŋambye eno vidiyo etunze nnyo simanyi nti bafuna ne ssente ng'okoze vidiyo bambi najje ne tuzikola omusajja n'aŋŋamba nkukoleranga mukwano gwange ngenda omuzuula mutabani wa mukyala nanvuyaano omukyala nanyini woteeri eyo ya South End Video yali nno namuvubuka nga ayagala nnyo Kafeero mutima gwe n'aŋŋamba ekirabo kyensobola okuwa jangu kukolera vidiyo endala n'aginkolera nagenda okujja Kampala eno okuddamu okukolayo emikolo ngawempe tebagamba yoyo yakola oluyimba olutuma ly'embaga yoyo sereebu yoyo Kafeero neŋŋamba mukama saafuna ssente ate naye yakikola mu mukwano siga nti yatunda mbu afunemu wabula ye yateekayo buteesa abantu b'omukwano naye ate kyannyamba nnyo nafuna essimu okuva ebweru eggwanga mu America muvawala oyo yankubirako essimu n'aŋŋamba vidiyo oba kuli ku vidiyo omusajja yateekako ennamba yange essimu nankubira n'aŋŋamba weebale kwambala kifaananyi kya musajja ate n'okikola bulungi eno mu America tukufolowinga tukulaba webale munnange butaswaza musajja oyo bannange wakoze vidiyo makula n'aŋŋamba naye tosobola kukwatagana na famire neddamu ne mukola vidiyo zino zonna ne muzimalayo kubanga ekifaananyi kirimu okyambadde nasanyuka nnyo mu nnyumba mwe nnali nga mbuli omuntu ankubidde weewaamerica kati otuuseeyo mu ddoboozi wange musajja n'aŋŋamba naye lwe ndiba nzija e Uganda nja kukumiitingako nkubuuzeeko kirwali busa Ssemwanga nga gy'afa Ivan kati abeeri nga babuuza abaani abanaabeera ku mukolo gwaffe kuba Ssemwanga badde sereebu ate mugagga agamba atufuneyo omuntu ajja atuyimbiremu ku nnyimba awo mpulira ezibeesabeesa omukolo
Omuwala agamba nina omwana gwe mmanyi enamba yiino nga bantu bankubira essimu basiripootinga ku mukolo gwa Ssemwanga mpulira simanyi nasereze bagenda kumpanzi najja buzi nga nzija ku mukolo nasangako mugenzi muze radio ne gundi gwakola naye wizo n'abayimbi abalala bangi waliko ayagenda ebweru kerekere nga bankolera programu wengenda okuyimbira sera nga katuuka abangamba ssebo kati gwajja sebo nyambala ebyambalo byange kuba wano oba tunaafuna station endala nalikyusizaamu katono mu sitayiro eyasinga okuntunda ennyo eri abantu ba bagindabiramu nnyo nga bwenjambala bagamba musajja wundi ojja kubumpeereza ogundi munnange nga nnyingira stage omukolo nga endulungira y'Abamerika abasama baali wali nga bayitirivu bagala okufuwa dola munnange otyo nga batandika nga banfuwa nga dola ng'ogimanyi bwefaanana sizimanyiza nga n'ozizinga nzize nga simanyi mbuzifa tebazizinga dola kyanga ne baŋŋamba wayi dola tozizinga ziteeke bulungi otyo nga muze radio agenda okulya vibe ekoze eki ekutte mu kidaala n'agamba ng'alina ng'afuna gwatuma nga mugamba genda bagambe nnyina kuyimba kati ŋŋenda nga bajja mu DJ's box bagamba DJ muze radio agenda kuyimba agenda omulenzi oli DJ ng'abagamba nno mumanyi nti programu ze ngoberera programu gye bampadde ono bw'amala okuyimba alina ennyimba nnya amala okuyimba ddene ndyoke mbakoleko ng'agenda akimutegeeza nga mugamba genda mugamba akoere oluyimba bweruti nze ennyimba nze nzirawaawo kati nga jjo ng'agamba DJ oli agambye yaddawo noonya oluyimba bweruti DJ ng'amugamba sirulina mu kompyuta oluyimba lwemuŋŋamba yali yayimbira Ssemwanga oluyimba ng'alina naye nolala lwasali n'abagamba nze sirina mu kompyuta naye ne muzande baddemu mala kukola ki kumulira n'amala mala kukola puroguramu y'oli neggwa n'endyo ng'agenda yabimutegeeza muze radio yawamatuka waggulu wali najja nakwata laputopu n'agamba eno kompyuta kyeno ebeeramu ennyimba za Paulo Kafeero ezange teziriiwo gwe wavaako ensasajja eyo ogijjukira eyo ensasajja eyako laputopu mu swimming pool yalinze kwali musajja w'amaanyi yalinze yagamba ennyimba za Kafeero omugenzi zibeera zitya mu kompyuta ng'eza muze radio omulamu teziri naye yalina ensonga kubanga ennyimba za Paulo Kafeero ku lumbe lwa Ssemwanga ne zivaamu ng'eza radio ne ate nga kulina oluyimba ate ng'ebiseera ebyo baali batunzi nnyo of course yanyiiga n'akwata laputopu n'agikuba mu swimming pool ng'oli wa musajja wattu olwo ebyuma bivudde ekanzu yo ndi mu kidaala naye ng'abantu bagamba amale Akafeero Junior amale kuyimba bonna ne beekalakaasa muleke amale okuyimba mwonojja onooyimba ng'oli ku ki olwo gwe kyo kiri mu bwongo bwo ndi muli ŋŋamba nange olwo nga ndidda mbuyingi serebu olaba serebu w'eggwanga bamugamba nti edindako amalirize nagamba yewe Mukama yeebale kubanga ndi bwenti kitiibwa kya Katonda amiina erinnya lya Kafeero lye liyimiridde wano mu kidaala kubanga nabano okukirowoozaako ennyimba za Kafeero zirina okuwa wano baali bakiseeteze mu bwongo nga bakibanyumira kerekeraawo ne bakwata muze radio ne bamufulumya mugamba leka omulenzi amali ate kompyuta bamaze ogisuula mazira omukolo gwakomaawo waali kyaddako nga bagamba naye sula wano tugenda ffenna ekayunga nesooka olindeko otuuke wa Ssemwanga ennyumba etunulanga mu maama nnyabo wali otya musajja wattu natunula bwenti ne ŋŋamba anti akanijjukire waliwo ekiboozi nti Ssemwanga si yakoze eki siyafudde niye omu ku baatwala obukakafu kubanga nze ngeri gye nali nnyimba olumbezaayo natuukira ddala ku keesi neetegereze nga gwekola nengendawo wali nenjituula ate abantu ne bandeka bulungi nnyo kubanga nali mu sitayiro yennyini nnyini nendukawo wali nenjagala neetegereze naye nga omuntu tosobola mukola ki mubikkola neŋŋamba
abantu kizibu nnyo okukera ku makya ne bateeka omuntu awo ne bagamba afudde gamba mukirano otandika otya ate omuntu omulamba azeni taata w'amaka taata w'abaana erinnya lye yali alina okumuteekamu eyo embeera nga ndaba ti neŋŋamba era ndowooza bwe navaawo banfuye akasente nno nga kawera mulimu $. n'eddoola kyessaategeera ndi n'abatamanya ŋŋamba bali ku mukolo ogwo abakola ki abatamanya ŋŋamba byebiki be bannakigwanyizi nti balabye enkoze bazeetaaga kati saakitegeera ampadde ziwayini awo nywedde tukkiridde ate zinywedde enkuba ejja ate nga mwenge gwabwe ogunywa tomanyi gunakwata ogw'ebbeeyi wee gutyo nga tukkirira tuto kayunga ng'omugolo gutandika ng'oddamu nga wabeerawo competition ey'abasama ab'oku sayidi ya Ssemwange n'ab'oku sayidi ya Zali. Zali bwe yannengera nga nnyimba eno n'agamba mumundeetere wano nange ayimbire wano sente ne zivuganya nnyabo banfuuwa ddoola embale zonna ne zizimba ne zijjula nembulya nga ninga ze simanyi sente nnyingi naye ekitono nnyo bwe mba nalina sente ne n'okusinziira ku kifaananyi kye baŋŋamba nti ddoola ze baali bakufa zaali zifaananamu eziti nalina miliyoni nga 15 la hawla kuba zino ensawo zajjula ddoola nayimba okuva ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ku makya ssaawa ezi ajjuka tebafuwa $1 emu ngambye $2 $5 $10 ani asinga wali ababede nga tebalumwa ssente kumbe abatamanya ŋŋamba bali wali balengera saamanya mbu batemerako n'omuntu ku kasente aleme kujjako ssente kumbe kati jjuka nali nsuze ennywa omusulo ogunnuma ŋŋamba ŋŋende nkole ki nfuuse nkomewo bakyanjagala nnyimbe nayimba mpaka ennyimba z'akafeero zonna nga nina okuziyimba tebaali tebasosola mbu luno lwa walumbe zaaya luno lwa nnaku luno bweyimba ennyimba Paulo Kafeero nga neesebulula ngenda ku mulyango poliisi nno yaliwo mpulira ekuuma ŋŋamba kati wano ndi bulungi n'ebikapu by'obirina ensawo zijjudde olwaba okutuuka bwenti ku mulyango ogufuluma abayaaye ne bajja zonna ne bazisenamu netawona okukuba era nawona singa chansi singa nakaayanamu n'obulamu nali nyinza obutabusigaza nga nsooka mpumunga n'omusulo gwe gwali guluma gwawona omusulo gwawonera ku geeti kuli ng'abasirikale balaba negamba nkoledde bwereere simanyi muwendo gwa sente gwe nnina tewabya na maneja ebiseera ebyo nga mmanyi n'ebya maneja mbu baba ne bamaneja gambe nga bw'omanyi omuntu alina excitement mu kyalo alaba atuuse ne Kampala alina n'ebifo byatuusemu byayali tasuubiraga tasuubira ebyo bwe basobola tomuggyako yonna amanyi abantu bonna bagagga abaliwo munnange weeyoolayoola nga ntunula bwenti nga omusulo guwona naddayo buzimu kirimu kikaali ageze bakomawo wotose naddayo mpotose nga bambuuza kiki ekiganye Junior ate sente zonna alaba yaye tebaziyo ani abuuza waliwo babawunsa babanene babagagga kiki ekiganye lwaki tewatugambye ne tukuwerekera tetukuuma bano abagagga naffe twandibadde tukuwerekera nembagamba naddembe simanyi musajja wattu zonna bazitutte abagagga nga bawulira amawulire nti sente zikoze eki bazitutte zibiddwako agamba mugamba ddemwayimba nga nziramu ate buto mba era abagagga nga beekumaakumaawo baddamu nga banfuwa awo navaawo ne miliyoni ezi 2 gwe mulimo gwali gusoose okufuna ku miliyoni okukwata ku miliyoni 2 mu bulamu bwange kuolwo lwenziraba naye nga nali nfunye ezisinga ku ezo nga ndi mu 10 wabula obutamanya bwandeetera singa oluusi nategeera n'aligambye ku bakanyama b'abagagga nti munzigale naye nali simanyi mbu baggala abantu era bino lwembiraba ennaku zino ndaba eggaali musajja wattu kitegeeza difensi eno gy'olaba eyambako muyi basobola omufuwa ddoola nnyingi ku siteegi abaye ne bamugwako eyo emabega ne bulingi bamutwala yeyesewo munnange nga
bakuddiza kwezo wavaawo wennyini emmotoka banyamba ne bakuolwe nali nvaawo banteeka mu mmotoka ne banvuga mpaka Kampala nangamba kati kwati eri kutwala bambi bwatuuka ku Zayo tolina kyewamusabayo mukyala yali anfuuwa ddola nga manyi ndi nina akadde akamulowooza mbu nsobola atufukamira mugambe njagalayo basi teyazi wali omumanyi bamundaga ne baŋŋamba oyiza naye nga omuwulirako mukyala simwange amuwulira kumawuli nalinga mulaba nga mutuukawo nga sende nga yanfuuwa nga siroma sinaako kirowoozo kigaa ntiwezemu okumulabako siddangamu so oba kati bwali muwadde singa omusisinkana kati era omukyalo oyo Zari gyali yonna andowoozeeko ku kasente ke yali yanfuuwa bonna baakatwala wali agadde akolere baakatwala nandyagadde ankolere ekituufu ekitiibwa kyakafeero nkirina erinnya lya kafeero ndirina naye libulamu okujjula libulamu ki olaba kati nga bwenzize wano zijjidde ku boodabooda nyinza okufuna erinnya lya muzeeyi okulyambala nga n'obuvunanyizibwa bungi buno obusente bwolaba tulondererayo mu mabaala gano bwetukolamu okuwaayo 3 okuwaayo 5 tebumala kusobola kukuuma kitiibwa kya musajja oyo ekitiibwa ekyo kimenye nnyo kyenyinza okugamba nti sirina kati wempita ku bantu 5 nga tekulya munanyi buli bweyita edashi kafeero wuuyo wetya jjunya nalikyusa kati gwe dashi nze dashi linnya gwe dashi lyadda nze dashi dashi nagiteekako lwa nsonga abantu bampitanga Junior Kafeero ng'olinga omwana w'eddala nenfuna omuntu omu naŋŋamba naye gwe nga tosaanidde kuba Junior kuba Junior betulabaalaba abageeyita tosaanye kuba Junior waalibadde senior naye senior yakola ki yawummula yavaawo noonya erinnya ettuufu erisobola okujja mu kifaananyi ekyo era oyo nannyambako musajja oyo mwebaza bamuyita Mubiru Smart naŋŋamba kyusa erinnya ne mugana erinnya lyange nalikyusa abantu banammanya nga badde bamanyidde kujjira naŋŋamba muganda wange buli kintu kyakugezaako wajja omanyi nti ojja kubeera mu bigere bya Mukama kati kikole nange kankuwa ekiyinza okukuyamba nampa amannya nga 3 nemugamba naŋŋamba nekozesa dash oyo ayagala okuyita mutabani wa Kafeero ayagala okuyita Paulo Kafeero ajjuze bujjuza ye kyakola kyayagala oba oli mwana oba oli muganda we kyonna kyekiri bajja kijjuza wali nampa erinnya dash Mubiru Smart mwebaza erinnya lyakola TikTok yange yasooka neegaana nga nkyusizza amannya abantu ne bavaako gamba ati nno nga gwe tulaba siyo naye oluvannyuma yaddamu neekola ne bagitegeera nti yegwe yesepaasa erinnya nalikoze eki nalikyusiza nze dda kati myaka meka gy'omaze ng'oli Kafeero oli mu kifaananyi kye emyaka 10 waawo nga ndi mu bigere ebyo mu myaka gino 10 ki kyofunyeemu kyensinga okwebaliza Katonda n'erinnya lya muzeeyo era Katonda ayimulemu ekimu ekyemirembe ebyo byetusuubira nti Katonda byamusobako musaasire ayimulemu musaasira kyensinga okumwebalizaako kati sisi asobola kuziikwa mu bange ye nga bwe nandiziikiddwayo kati nziikibwanga Kafeero dash waabaliko liine lijja nga ligoberera eryengeye liri balyogera eri mulumbe balyogerako mulumbe omwana ono amazaalibwa ge bwati taata wa muzaala yoyo yegundi naye wali mu kujja okunziika kati tukuziika nga mutabani wa Kafeero webale nnyo era osobola n'okulaba ku famire ya Paulo Kafeero ng'esitusezze okuziika dash mwekolagana mwakwatagana ne famire ya Kafeero sooke nkumalireyo kaliko ombuuzizza oŋambe kiki kyogamba kyofunyeemu onsonyiwe Paulo Kafeero ebibala bye bimuyinako kati kwe kubanga mu bigere byange kati ntuula naawe wano nzaani atudde naawe Munnayuganda nkeera ku makya nensinkana Samisa Kisemakula nambuuzaako mu mukwano omuyitirivu ngaani nga eyabeerako ne Paulo Kafeero ne bakola bonna nabeera mukwano gwe kati musanga nampa omukono
ne ngukwatamu ne mubuuza Abaali ba mukwano nnyo. ontegedde Yes. naye gye nali eyo nali nsuubira okusinga n'omukulu Sammy Saaki mukwatakomu nga mpaawo muyimbi kati ali mu ggwanga Uganda nga simumiitingangako. Wow. Ekyo nkiibaliza Katonda. Amen. Kivudde ku linnya lya muzeeyi oyo. Obugagga wadde tebunnajja. Ekyo ekibala kyokka kye mulinako kikola ki? Kikumala. Kimala. Era ntuuka mu kifo ne bagamba Dash Kafeera atuuse. Mfunira akatebe akole ki? Atuule. Ebyo mbituulako lwa linnya lyani? Paulo Kafeero. Ya musajja oyo. Kitegeeza ebirala byonna gye binajjira binajja. Naye omukwano gwe yaleka mu bantu gwe nnina kati essaawa zino. Onoze. Gwe nnoze. Yes. Ekyokubiri essaawa zino nina obwana bwange 5. Bwe bali kuzaala. N'obwana 5 bonna akakulu kali mu myaka 10. Obulala buli awo mu 8, 7. Mama waabwe yabuddiringanyako obumu. Gwe waki maama? Mama waabwe kuba yali alina ekyokukola ekisaasulula tegeera. Nze bwe nzija nga njagala bbiya manya. Njagala bbiya kati gwe ayagala okumpa bbiya gw'oŋŋamba naye ono omusobola. So nenkola ki kati ak'okulya kano k'olabake abaana bange ke balya. Lwalinnya eryo. Bakalya ku lwalinnya lyani? Paulo Kafeero. Paulo Kafeero. Kati ekyo ekirungi ebyo ebirungi bye mulinako mu bulamu. Ebirala byonna Katonda ajja bisembeza, ajja bimpa, naaba nkyali mulamu. Naye ekyo Mukama Katonda yamala yakimpa nekikola ki? Nekiggwa. Era neebaza abantu ba famire ya Paulo Kafeero. Sirinaako omuntu gwe nali nsisinkanya awo n'aŋŋamba nti ggwe siddangamu nenkulaba mu kintu kino. Bonna bannyaniriza ne baŋŋamba sanso okulaba muzeeyi. Abaana ba Paulo Kafeero omugenzi bwe bansanga bampita linnya lya muzeeyi. Muzeeyi tusanise okulaba. Ye baliko kukwata bulungi mulimu guno. Tebikutiisa. Neebaza Katonda nti obanga basobola okundaba mu kifaananyi kya muzeeyi waabwe ne bagamba muzeeyi atuuse. Neebaza famire y'omugenzi Principal Joe Paulo Kafeero omuli abaana n'abakyala. Abakyala nsinkanyeko abawera 3 ne sisita we namukyalirako mu maka ge eri Namawojjolo. Yankyazaako nampa ne ku bifaananyi bya Paulo Kafeero ebyedda. Era mbirina ewaka. Kati bwe ntuulira famire eyo mu kabanga kemberedde mu bigere by'omusajja oyo bandibadde bagamba dda. Mukulu omaawo. Sobola mbadde nkubuuza wali nti mukwatagana mukolagana. That is nice. Era ngenza okujja ku interview wano leero. Oli yankubidde ne twogera bwe mbadde nzijja kati nenkwata essimu nenkubira omu ku bafamire. Mugamba nno ŋŋenda interview naye neetaagako ebimu ku byo byetusobola okussa kuba tulina ekivulu kya nkoko njeru nga 17 y'omwezi ogwokutaano. Mugamba biki ebikulu ennyo ebyetaagisa okuteekebwamu purogulaamu eno gye ŋŋendako. Era nambulifu nga naŋŋamba tukolere kino tukolere kino. Omwana oyo ye Swazi. Emusika. Asi emusika. Naye mukadde kano gwe tutwalanga akumaakuma yakuta ekintu ekyo era nekivulu yakirimu yakitambuza. Naye akirimu era ku lwa banne omuli Nagawa n'oli muganda we Dube. So kati basically wafuuka famire. Ndi famire. Obukubagano bubaddewo bwonna obutakwatagana byonna byonna ng'obadde obiraba otya era? We nabirabira wali nali sinnaba kweyabiza nnyo famire nga ndimu okutya. Ngamba baba naabamiitinga banandaba bubi ne bansuuza akawogo ne bannemesa okufunamu okugulira abaana bange akawunga. Naye neewuunya nnyo ennaku nasooka okusinkana Swazi basinkana ku BBS wali telefayina nga tugenda okujjukira omukulu Paulo Kafeero. Baba batukuŋŋanya ffenna abali mu bigere abafaananako. Namagwe ye yajja, nze najja, Mugerwa muganda wa Kafeero yennyini yajja, ne mutabani wa Kafeero Swazi najja. Netutuula era bw'ogenda ku YouTube channel biraba bagikola esho ne biramansi bino banyumirwa. Era mutabani we n'aŋŋamba webale kukola bulungi mulimu. Badde nga nkuwulira naye nga sikola ki? Sikulabangako. Nga munaye ne mbadde nkutya kubanga
ebimbadde biŋŋambibwa nti oli mukambwe biki nkyonnoonya onkwatirako n'agamba olabye abantu baba tannakusinkana aba akwogerera era bukyanga nsinkana Swaz simufunangamu buzibu ningena nesinkana muwala naggawa oyo gwe yayimbako mu dduma ly'embaga mukyalirako ne mubuuzaako nannyuya n'agamba naffe tuli bwetu naye tuba twetaaga okukola ki okulemuga okusinziira ku busobozi bwange bwe nnina amaanyi agalabirira sigakola ki naye nsobola okuteekawo ettaffaali kubanga emikutu gyange egy'enjawulo abagoberezi mbakola ki mbalina kyetagisa okwogerawo nga kikwata ku muzeeyi Paulo Kafeero njakikola ki njakikola n'emikutu egingoberera wegikola ki negiri ate n'abawagizi be bakyaliwo bangi nze sina busobozi busobola kuteeka ttaffaali ddene ku famire naye nsobola okulanga ekyo ekiba kyetaagisa okukolebwa Abannayuganda ne bakikola nobanga otaddeko ettaffaali mu ngeri eyo so sina buzibu nabo ate nabo tebaninaako buki okusomoozebwa kikosanze mu kifaananyi kya Kafeero okusomoozebwa kwensinza okusanga basuubira Kafeero dash okujja nga apaakinze wali akamotoka ekintu ekyo nkitambuliddemu emyaka 10 naye obuzito bwenkirinamu tobulabanga noyita abantu oli nakuyita dash naye ngaoli ku piki owekaganye n'agajaketi go toyagala abantu bakulabe nti yegwe naye abantu olwokuba bakumanyi era ayisaamu erisi n'agamba oyo dash oyo notuba kumukoloka wekubako enfuufu oliko ogende kandi bwokozemu nga ye era obulumi obuli awo bungi sinziira wano ku mukutu gwo okuwanjagira Bannayuganda batunuulire bagambe mpanjagira Bannayuganda mwenna abalizeebweru abali mu mawanga ag'enjawulo nze Dash Kafeero Katonda gwe yayamba n'amuwaako ebimu ku ebyo omugenzi Principal Joe Paulo Kafeero omugenzi bye yakolanga ebimu nembikolakolako wadde ebirala nyinza okuba sibituukiriza bulungi kuba sinze ye naye ebitonotono mbigezezzaako era kwe mumpagiridde munnyambe nsobole okuva okutuukiriza ekitiibwa ky'omukulu oyo ntambulenga emmoroka yange eriko sitiika y'omukulu Principal Job Paulo Kafeero maanyi ganjegere okusinga okutambula ku piki kubanga mu kaseera kano njogera amazima ekiseera ky'okufuna emmotoka nga nze njiguze kikyandiwala kikyali kiwanvu mazima goyogera mazima gali kufulawo eddembe obuvunaanyizibwa bwenkola ki bwenina nti buli kantu kenkwatako konna kaba kagwera ate wali naye abazira kisa gye bali bangi abalina obusobozi obuyambako ani bondi balina bondi oyinza okugamba ajje mu bondi bayiza we oli asobola okungandijjamu bondi w'emmotoka ogisasule bwoti nsobolera ddala nja kukifubako n'asobola okuga nti anze nkuwadde buwi Dash kuba ekitiibwa ky'omukulu oyo kikuume bulungi ndi mweteefuteefu kubanga ekituufu ebigere by'omusajja bizitowa binene era omuntu ansuubira okutuuka awantu alinga munkyaziza nditeera nti Dash Kafeero yajja nsuubira kubanga bwe tuddayo wali tusimbula ffenna nkulemberamu nkuva emabega ogenda kundeka wali maama nga ninda Mukama akikukolerera nga yakugulira olugi abawagizi bange abampagira kuba kati nange nina abampagira nga Dash n'abaali bawagira Prince Job Paulo Kafeero nga gye muli eyo ekizibu ekyo kinene gyendi era bwe mukinkolera ndowooza ndiba ntadde ettaffaali ddene nnyo muliba mutadde ettaffaali ddene nnyo eri famire yange ey'ewaka kuba ndibeera omwana omu ku abo abasoose okukyaza emmoroka mu lujja lwa kitaawe kansabe mukwano gwange oba mukwano gwaffe ffenna Bannayuganda kuba nga tumwagalira kumu mukyalo oyo atera nnyo okuyamba abantu Zare so engeri gye yakulabako already ate nga muweesa ekitiibwa mu kuyimba ng'oyimbira taata w'abaana be Mukama amuyise bw'aba alabye sheeno kubanga obuntu butono nnyo gy'ali ayo yabusobolanga naye ayiga wali ku bondi oba ofunayo wiishi oba ICC bagita ICC kyonna kaseera nga evuga nga nvudde ku mbeera enkuba nemakukubira ku booda otuuka ku shoba akakuwaddeko ebbaala enkuba neetonya ng'olina okulinda enkuba ekye olyoka oveewo baaba naye ate era ng'olina otutambula akitegeeza ogenda tutambula ebisooto bikukuba obutaayi bwonna ne bukujjula erinnya lino lyakujja ku biki byaliosinganga nnyo okwagala nga tokyasobola bikola olw'ekitiibwa ky'erinnya lino ate olaba tulina enkola y'okulya ku kikomando
oba akatogo oba obuwoowolo oba obuwoowo ebintu ebigwa mu kategole bwebityo kati Dash ebyo byanzigibwako sikyasobola kuyimirira wantu ngulewo ebintu ebifaanana bwebityo si bibi naye ffe olw'okuba balina mwe batulabira balabira ddala omuntu ayimirira kafeero akyasobola okuyimirirawo agulewo ekyokulya ate n'ekyokubiri nti oba wakeesimbawo ne bakwata akafaananyi bwe kagenda ku mutimbagano famire n'ebiraba bwetyo famire y'omugenzi ate ye ekosebwa nnyo omuntu bwati lwaki ayonoona erinnya ly'omukulu kyova olaba basobola okugamba nti ebbanga lino lye bandabidde tebampulirangako kozi kituufu nti Dash Kafeero yenyigira mu nsonga bweti etaweesa mukulu kiki kitiibwa so ebintu ebimu ebyo tosobola kunsanga nga yimiridde n'akawala akakwana naye kiri kya buntu ffe kati we tuli bayizawe kati era nekino nkyogera nze ku katono ke nnina erinnya ly'omukulu lye nninako ettono nze sikyakwana nina kubanga gwakoze eki nze kwanye nga gwankwanye tekikutiisa nenveinenga nti kakati Dash oli biki olaba kati omulembe guno gwe tuliko mulungi omukyala bw'abanga akusiimye kubanga omukyala asiima omusajja aba si mwavu of course omukyala asiima omusajja aba yeesobola yajja nagamba Dash nkulabyemu obunafu uli wano jangu nkuyambe bwe ng'omuntu ategeera omukyala tasobola kukwatulira nti njagala kukwagala naye asobola okukuyita nagamba ngenda kukolera kino nakino nakino ate asobola okukikukolera nga tazze kukwagala naye process naawe bw'ogiraba nga yeetaagisa uli wa ddembe okubaako by'okola omuntu omukulu kituufu kati oyo omuntu omuwa chansi ogamba ya okusinze nagamba kati kuwendi wentuuse omwana omuwala omuto sayizi ento asobola era okusiiga obulwadde era abaana abo ndabamu banenyambu lwaki omuvubuka oyo ayagadde omukyalo omutaaba okusiiga ate nga tagenda kujjanjaba basigale mu myaka gyabwe anti kankubuulire anditeira kankunyumizeeko wadde okimanyi nti osobola okuba n'obulwadde n'omala nabwo emyaka 2 ng'oli mulamu naye omuntu omunaku oba omwavu bw'afuna obulwadde ekinene nnyo alwangala emyaka egi 2 tutegedde Katonda atukuuma kituufu naye n'endabirira ennungi ekuuma obuki omulamu kituufu kati okufuna obulwadde ku muntu atasobola kuyamba wakiri genda obufuna kwasobola okukola ki ozirikiza kali abakazi ke baagamba nti okukaabira mu muzigo okaabira mu benzi webali okuwangaala ennyo ng'oli mwavu wangaala ebbanga ettono oli mugagga nti kati bulowooza lwaki mu kaseera kano nkeera ku makya n'endaaja ne ŋŋamba nti wakiri mu famire yange osooke ekyenjawulo nkitaddeyo nti nze muyimbi aliyo naye ate waliwo ebbanja eddene eryetaaga okukola ki okugjawo otomanyi osanga abaana bange n'abaana babato bange babakulu bange baligamba nti Dash Kafeero yateeka kuwana emmoloka mu jja ettemera ekkubo naffe tusobola ogissaawo oyogedde kuyimba ng'oggyeko ennyimba z'omugenzi Paulo Kafeero olinayo ennyimba ezizo oli muyimbi naye ennyimba ziwera 5 naye teri kintu kibi nga oyimirira mu bigere bya muzeeyi Kafeero n'oyimba oluyimba olumugjawo naddala ng'omufaanana kati kankubuulire ngezezzaako okuziyimbako mu bitundu ebyenjawulo ennyimba zange naye abantu bw'okuba oluyimba bakuga twagala tipo twagalagala enzimwe era kyakusomooza kinene nnyinza obutafuna mukisa guyimba nnyimba zange kuwulikika naye nga nzirina lwansonga ebbanja abantu libammanja bo baagala biri olw'okuba ate nabiri mbikola bulungi naye kansabe Katonda nsobozese ampa omutwe n'omuyiiya omulala era ndi wano okugamba nti ebikolwa ebizannya mbirina ate mba mulina nnyo naye waakiri obwongo obuyiiya tebuliiwo bulungi buyinza okuba weebulina nga tebunnatuuka bwa mugenzi ontegedde nti okuyimirira mu bigere bya Kafeero yo oluyimba olugyamu ng'olwa Kafeero yayimba Lusiya
omanyi kibayo Zerusi n'abantu gabamutya Lusiya Lusiya muwala wa Kinyozi bigamba yavuma Lusiya n'otunula Lusiya n'omukuba akafaananyi ng'omulaba kati obwongo obwo era mbadde ngezaako nnyo okukwatagana ne mukulu wange enjose kandi nga mwetaagako okunyambako okungayidinga tusobola okukwatagana bizinensi bwejja tusobola ogigatta nemufuna kuba kati nze ekifaananyi nkirina talenti ezannya bye yali akola ngikola ki ogirina just neetaagako obwongo okupaketinga ebigambo bya muzeeyi biri byennyini bigambo n'okiweereza omuntu nga kikoze eki ng'omuntu bw'akiwuliriza bw'ati agamba waawo wadde eddoboozi liyinza okuba libulamu naye ebigambo ensengeka yaabyo kati tulina kafe Paulo Kafe yanywanga ku kenge ku tuwenge dipo wadde yali aziggadde bino bikolera bwe mba siri ku stage tosobola kunsanga nga nywa omwenge wabula bw'obeera ku stage abawagizi abo bakusoomooza baagala okulaba omuntu gwe wasikira mu bigere osobola okukola bye yali akola mu bujjuvu bwabyo ate nkukakasa nti bwe mba ku stage nekkuleeti nsobola oginywa naye nga tuba ku stage tosobola ginywa bwe siba ku stage siginywa waliwo ekikwambala ng'oli ku stage nnyo nnyo era nina ebintu byenkola nga ndi ku stage nga sisobola bikola nga nsanze busanze tabanga Kafeera akwambala ng'oli ku stage goba waliwo abantu abalina enjogera egamba nti waliwo ebintu ebibeera ebuziba naye nze okusinziira ku kyenfuna nga mbadde ntandise okupafoominga waliwo okukyaliwo okwenjawulo okubeerawo nti nze nsobola okubeera ku stage okwo saalabako Paulo Kafeero wadde olunaku n'olwo naye teri kakodyo Paulo Kafeero ke yakola akatanzijira nga mbadde nnyingi bwekanga bwekazi ng'okikoze era ebimu neesalako nabyesale olina presence gy'ofiiringa nga oli ku stage ey'amaanyi ani ntuuka ku stage nsobola okumanya audience eyo Kafeero yalina ennyimba eziyingira stage eziggulawo ng'ayingira naye nsobola okubeera mu audience omwo nga nazze ne program ya nnyimba 6 mu nnyimba 6 omwo nga sigenda kukyusaamu oluyimba naye kino kinaakyusa program awo ku stage n'ennyimba oluyimba olulala lujaamu nga luzebuze ate abantu ne balwagala nnyo okusinzira ate kizibu nnyo omuyimbi okukola program n'otuuka ku stage neekyuka naye nze neebaza Katonda ne bwe mbeerawo program ngikyusiza ku stage oli n'atambuza lwaki watuwadde zino lwaki ozikyusiza era bandeka bulesi n'ennyimba kyenkoze eki kyembagambye niwankuba tekuba nti kukusalawo okwo naye owulira buwulizi mwoyo ajja ne ŋŋamba abo bayimbire luyimba lwo mwoyo oba mugenzi asobolaga nti mugenzi olw'ensonga simanyi oba abeerawo naye naawe wenyini weebuuza simulabangako tajangako naŋŋamba naneyoka naŋŋamba nti ndi wano njagala onkolera ekipa naye amaanyi gempulira mukadde ako kintwala nti wabaawo omwoyo ogukoze eki oguzze oli omulooseeko sikifunangako era olunaku nakwatako obudde bwange neŋŋenda nenkyalako weyawummulira nemusabirako ku ssaala mu nkola yaffe ey'Abaganda ffe tugamba omuntu ekintu kye yali asinga okukozesa okiwaayo ffe tulowooza akinywa naye aba takinywedde naye otuukiriza obulombolombo bwe okiteekayo wamutwalira ki nagula ekipa yawola gyenna nengitwala naye nali nakagituusaako munda bwenti abantu ne baginywerawo yafa nga dipa aziggadde
yagazaako zigala nezigaana neyeggaliramu oba ekimu ku byo osanyusiza wagenda n'eccupa omutwalirako bambi mukwano gwo mirundi 3 gendayo naye ekimu ku byenjawulo bye nalaba olwo kano ngenda kukugamba okategeere wano mukulu we muto we Mugerwa twali tusingana ne tunyumya naye nga Mugerwa tasobola kungwata mu ngalo Mugerwa nga tasobola kunywa ku kyakunywa kye tasobola kunywa kyakunywa kye muwadde ng'omuwa engalo bw'oti tazireetazi kale emabega keeri twali tunamu okubagana kiki ngamba tuddamu kupafuminga nnyimba ezo kati ze vidiyo ze yalaba nangamba bw'onoddamu n'okwata vidiyo ezo ojja kukwatibwa ne tutuuka ku nzikiriziganya najja nankyalira nakiirukaya nangamba genda mu maaso naye ekikulu twagala tugenda kuzimba mukadde maama nangamba akatono kensobodde era nja kukaleeta nkawa nagenda kati twafuuka baaluganda biseera biri njagadde okukugirayo kano lunaku lwe nagenda olwasembayo nagenda ow'omugenzi Prince nemukyalira nemusabira ku ssaala tekawo ecupa y'omwenge nkyalira ne muganda wange Angel Sekandi mubuuzaako nenzira nadda ku kivu nga nakayingira bwendi nagenda n'ecupa y'omwenge nga nginywa nga nakayingira bwenti munda mu kikaali natuukira ku Mugerwa yansanga nkutte ecupa nga nginywa naginzijako naginywa Mugerwa ng'abali tanywa kukyonyweddeko Mugerwa musajja ali smart nnyo ali principled si muntu wakwejabya kwemanyiizamanyiiza abantu olwo nafuna miracle nnene nnyo okulaba Mugerwa nga nzigyeko eccupa naginywa era nakigamba buli eyali aliraanyawo ne ŋŋamba Kafeero ayogerezeganya n'abantu ba Kafeero omugenzi kubanga kino kyendabye leero mbadde sikikola nga sikiraba era buli mwana kwolwo baali baaluganda nnyo nga banyumiriza ekimu ku byewuunyisa ne sheeyo nze nasembayo giyimbako sigaali maanyi gange nange nakyebuuza nagamba kisoboka esho nze nagisembako gikolaki giyimbako nagamba Kafeero atugasse tuli famire era okuva ku olwo nze abaana ba Kafeero baganda bange baana bange twogerezeganya nga bwe twogerezeganya ne bakulu bange ab'engeri ogamba waliwo okutabagana okwali okwenjawulo ennyo nkyalira maama wange Bisirikirwa ne mmulabako tusinkana mu kifungo awo ekisanyukirwamu nabako najja nafuna kasente omukyala omusanyufu nagamba bali kutwala bulungi mulimu gwa muzeeyi bali kukola bulungi gyemuyitanga Simoolo era yagamba njagala ofuneyo omuggo naye omuggo kati ekisinga okumumenya nga wenkugamba omuggo guli olina okutambula nagwo naye nga gulina gye guva mu mmotoka ogula buutu n'ogujjayo mama ogutale ku booda gyokutya nagwo ku booda gyokuzagenda mumukuba ate ebisoomoozo ebyo bingi naye katusabe Katonda ekizibu ekyo Katonda akitujjuliremu kuuma erinnya lya muzeeyi bulungi ate Mukama mpe n'obusobozi obulyongera oddikuuma era nyongera okugamba abali wano mukutu gwaffe nti ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokutaano tuba tujjukira Mukama waffe Principal Job Paul Kafeero Maanyiganjegere Golden Boy of Africa eyagassa ennyo edduniya eno n'abayigidde ku ye n'abafunye ssente kuva ku luyimba lwe waliwo abano nga tebayimba nnyimba za muzeeyi nga nze bwe nziyimba naye nga bafuna ebirowoozo mu nnyimba ziri ne bategeera nti omuntu akola n'afuna akasente ate n'agaggawala nga mukkakkamu era bangi bakikoze waliwo omusajja eyazimbira muzeeyi Elman Basudde ennyumba ye ey'olubeerera yateekako ettaffaali eddene okumuwummuza okubaako waawummulira walungi yawuliriza buwuliriza nnyimba ze n'asiima n'agamba byenfunye ebibala bye nninako
ebimu bijje muki okuwuliza nnyimba za muzeeyo kati kino nsobola okukikola ne bakikola so nkuba omulanga abali eyo mwenna nowali oyagala Prince Job Paul Kafeero Maanyi Ganjegere Golden Boy of Africa nina obwetaavu obukuuma ekitiibwa kye nga kijjudde naye ate tulina n'omulimu omunene ogulina okukolebwa. Prince Job Paul Kafeero waawummulidde omwana Swazi afuba okulaba nga alongoosaawo wabeera amatiri bona naye nga bwe mumanyi bali abaana nabo bavubuka buki buvubusi balina obulamu bwe bayita kino ekivulu kyolaba bakola bakikola naye kigenda okuggwa ng'emisoso mingi. Ekivulu kyaki kyakujjukira omugenzi ogenda kuba otuyimbira nja kubeerayo nnyo kya bigenda okubeerayo tuyiseewo mu kivulu kigenda kuba kitya wagenda kuba pikipiki z'empaka ebigo emizannyo gyonna egitambulira mu kategole egigenda kubeerawo abayimbi nga Samisa Kisemakula gyali Masayasi Walukagga gyali mukulu David Lutalo Yasini agenda kubeerawo n'abayimbi abalala bangi Lwese Batawaali agenda kubeerayo Enjo Sekandi Mamuli Katumba bayimbi bangi nnyo basazeewo okubeererawo famire esobola okubaako kyegatta mu bulamu bwayo naye mbadde ndi ku nsonga eri nti ekivulu ekyo kigenda okuggwa ng'emisoso mingi omwana basobola okukivaamu nga bafisiza miliyoni 2 omwana alina okugenda kasomeko okuyaka abaana be bali basoma kati bwe mukitunuulira ne mugamba baana bakoze ssente mu kivulu naye ng'ekituufu ze bajjeyo tesobola kukola mulimu guli gwakuzimba muzeeyi bulungi so mpanjagira Abanayuganda abawangalira mu bitundu by'ebweru naddala mmwe kubanga mmwe tubeebaza nti obusobozi obugaba mubukola ki mubulina okugaba mwoyo mutima bawanjagira nti tuyambeko ku baana bano bazimbe ekintu kino bazimbe muzeeyi waawummulira awanyirira aweegombesa kubanga omusajja oyo muzira wa ggwanga bajja kusobola okukola omulimu ogwo singa munaaba mubakwatiddeko mbasaba era mbaddeko njogeddeko ne Swazi nanzikiriza nagamba Adash olw'omulimu gwa muzeeyi kyonna ekisoboka kyogere nga bwekikola ki nga bwe kiri omukisa guno we mangu funye okwogerera wano mpanjagira Abanayuganda abali wano e Uganda n'abali ebweru w'eggwanga kitwagala okuzimba muzeeyi naye obusobozi tebuliiwo kati abantu bo babafuna batya singa ali ebweru ayagala okuba nga ayambako akola ali ebweru ng'asobola okuyambako ku nsonga eyo Swazi njogedde naye nagamba Dash ekyetaagisa kyonna kikole ennamba yo gigabe oliba olidde seminti wa muzeeyi akuzimbye buli nga gwamulidde olimanya nti olidde ekikolimo mu buki mubulamu bwo ekyamuzeeyi wo naŋŋamba gaba ennamba yo gigabe asobola akuteereko seminti wa muzeeyi era kigabe muzeeyi era ennamba yange eri 0708 44 92 41 ennamba ya Dash Kafeero eri 0708 44 92 41 kyoteekako nga kigenda ku sayidi ya famire ya Kafeero okuzimba muzeeyi kiteekeko ng'okyawudde ng'okiteddeko amannya bwebanga ntambula yoono bweba ntambula yange teekako nti eyo Dash ntambula ntaddeko ggwe ekigenda owa muzeeyi Kafeero okumuzimba kiteekeko nti ono seminti gwe nkuweerezezza atuuke bulungi eri abafamire okulongoosa oleme kulya seminti w'abaana saagala kuva mu bulamu bwange nga ninamu ekikolimo kyonalya iweebale nnyo nti nali empagi ya muzeeyi era ekimu ku bisobola okukakasa na bino bw'oba tosobodde kuteeka ku nnamba yange ndi buliifu okukakasa nti siri lwedde kulya ssente ya muzeeyi Kafeero nga bw'ogimpadde bwejja okutuuka TikTok yange bw'olaba nga tekituuse TikTok yange erina followers abantu abangoberera kwebali eriko manya ki Dash Kafeero gendayo ogambe nti omwami ono Dash Kafeero namuweereza ssente ez'okuyamba okuzimba Kafeero teyazikola ki teyazituusa kale n'obukakafu obutaddeko n'obukakafu obutaddeko obulaga nti wazikola ki waziteekako amannya leeta Nakalika Daphne mannya ga mami wange
bw'obiteekako nga ddala biri bwe bityo Dash Kafeero sijja kubaako wempita kubanga eggwanga kati likola ki likumanyi bayibaye nange ontaginganga ng'aziridde webale nnyo njabye ne Dash bakuwa seminti bwati tewamukola ki tewamuwaayo era munzikirize twala omukisa guno waliwo oli ayinza okubeera n'agamba Dash sigenda kukwesiga n'abafamire bali ludda wa nyamba mbadde nsabanga b'ennamba ya Swazi Kafeero ku lwa famire yonna abalala yabakiikirira mu nsonga eyo kanjigabe wano obanga owulira nti ofunyemu obuzibu Dash oyo sijja zimuweereza nze njagala oli yennyini akwatibwako ennamba ya Swazi eri 07 02 06 37 03 oba tusobola ojogerako mu Lungereza okusinziira ku bali e Bulaaya bayinza okuba bawulira olulimi ne batategeera eri 07 02 06 37 03 ye nnamba ya Swazi bw'obanga owulira nti Dash toli mu mativu nekyayogedde nti asobola ozikuuma ogenda mu wa Swazi noyogera naye era nomuwa ettaffaali eryo neriteekebwako naye mbadde nkusaba buli kyogenda okukola ng'ogenda kukiweereza evidence gitukole ki gituweereze nze bw'owa Swazi mpeereza kuba nange Swazi bw'anaazikwata n'azikweteeka ku mumwa nja kujja no ng'ambe Abanayuganda nti ensonga y'omugenzi twagizimba nekola ki sente zajja omwana yazikola ki n'alya seminti yamulya nja kubeera open kubanga omuntu oyo njagala omulira abantu awalungi so mbaagala nnyo era tukwebazizza n'ekirala kati nga tusiibula nga tuwumbawumba enviiri zino omala kubanga ki ng'osanirira enviiri zino era ozikuuma otya Katonda yazikuuma tona kyoteekamu kyoliisa sina biriisa byenteekamu sizigonza zibeera awo bwe zitira olumu bwe zisanula ne zinnumamu nga nyongera ogguma mama w'abaana gyali afuye tazigira tazikuyambako zisiba mu bitutwa zikule ebituttu ebyo anti kati buli lunaku ntambula kati naayita ntya ku bantu nga bagamba Dash yasibye ng'osumulayo ng'osaniriramu nkama ezo ze yampa enkyazikuumye okuva nasalawo nti zibeereko sizituulako ate zeesala zokka sizirabanga kuba zikuza okusinga wano ojjako nga nze nkyagala nenga kati ngende mu saluuni bayise mu dryer zizimbe naye bwe kitaba ekyo sikozesa bizigo era nga ngenda basobola kussa mu dryer nezisitukamu bannaye neyanzanye olwakadde kootuwadde nange neesiima nnyo okukkiriza nkukyalireko wano amiina nze Dash Kafeero ali naawe kati saawa zino so social media kokka oli ku TikTok kokka tolina walala wona social media ogenda ku YouTube channel Dash Kafeero otekamu Dash Kafeero Facebook Dash Kafeero yes TikTok Dash Kafeero gyemikutu gyenkyaliko Dash oli spelling ange ekigambo nti DASH yes ng'ekigambo ospelling oba otuuse ku Dash omutuufu kale sebo era nga nsinzire wano okugamba Abanayuganda nti emikolo gy'okwanjula n'embaga Dash Kafeero ngikola nnyo munoonyeeko nja kusobola obbakolera obulungi emikolo gyammwe egy'okwanjula so bwekyo otwadde olunaku olwaleero atakomera mpeera bankomire sigadde ndi Ruth Kalibala Bwanika mubeere bulungi ciao bao